Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange gye sinzo bango otuwuliriza kutegeeza we bale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV baganda bange yonna buli nsonda yansi yonna gy'oli gy'osinza okuba ng'oteze UG Update TV okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati olutalo luba luseewo wakati w'aba women leaders ababiri abakazi abakulembeze ababiri saako ne Winnie Byanyima. Oluvannyuma lw'okutwala konsaani eno ku social media ng'alaba kimutabuseeko n'agamba you not taking a part mu nsonga eno mbeeko kye njogerako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno Winnie Byanyima ono nno former member wa parliament w'Embalala era nga yabakiikirirako ko gye buvuddeko emabega era nga oyo omu ku bakyala b'abakulembeze omu ku mukulembeze abadde ku opposition Dr. Kizza Besigye ssaawa zino akyali emabega w'emitayimbwa awera ennemba n'emisango gavumenti gyegenda maaso n'omulumiriza egy'obutujju egy'obwa terrorist saako n'okusangibwa n'ebissi gwezanga pisto gwe mukwano gwange ali eyampuliriza paka ne kaakati Dr. Kizza Besigye tannaba kubeera nga aweebwa beyiro gwali eyo ampuliriza. Naye ng'oli ku UG Update TV gwe tannatweyungako kira wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Winnie Byanyima agenze maaso n'okulaga frustration gy'ali ng'agamba nti nno leka muleme okudiibuuda ekyambalo kyaffe weekityo. Yabagambye nti nno eyo traditional dress eyo traditional wear. Jjukira nti nno Anita Amongo saako n'alupo Speaker wa Parliament Anita Amongo na Alupo Vice President w'eggwanga Uganda bagenze maaso mu Mbalala nga balinayo omukolo gwe badde bakiise era ne bafuna ebitengi ne bafuna oba ekyambalo traditional wear ene y'Abanyankole era ne balabikibwako nga bagenze maaso n'okwekubisa ebifaananyi ne babipostinga. Wabula ebifaananyi byatambudde viral ku social media oluvannyuma lwa Speaker Amongo okwekubisa ekifaananyi ng'ali mu traditional wear eyankole ng'ayimiridde mu maaso g'ente. Kakati Winnie Byanyima agamba nti eyo traditional wearing temugimisuzinga si kyambalo kye mugamba nti no mugenda kubeera nga mwambala mukozesa ng'engeri gye mwagala eyo traditional yaffe. Agamba kinnenyamiza nnyo okulaba abakazi ababiri okuva eri mu Teso mu Eastern Region okubanga bambadde ekyambalo kya Western ate nga bagenda mu maaso n'okukijaajaamya n'okukitabalaamu nsagwa mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tetumanyi lwaki Winnie Byanyima ali so much concerned n'ekyambalo kya nkole ekyayambaddwa Speaker wa Parliament Anita Amongo saako ne Narupo Vice President w'eggwanga Uganda. Tetumanyi nsonga eri mabega wa kino naye alaga ali so much concerned ku kyambalo ng'agamba nti no tetwagala kubeera nga tudiibuuda cultures z'abantu ennono by'obuwanga n'ennono birina sigala nga biri kyekimu. Wabula kino nno kigenze nnyo ku social media abasinga ne bagenda maaso n'okureactinga ku nsonga eno bagamba nti baleme kwepaatika baleme kwesiiga bifaananyi bye bataliimu bambalire ddala ebifaananyi byabwe ebibalambika gye bali na kye bali. Ebyo nno zibadde ndowooza z'abamu ku ba social medias abagenze maaso n'okupostinga ku nsonga eno eya Speaker wa Parliament okubanga ayambadde ekyambalo ekya ankole of which nga si kibi okuva eri omuntu n'ayambala mu traditional wear eya culture yonna yonna gy'aba asiŋŋaaniddwamu kiba kikulaga nze ndowooza kiba kiraga nti awadde ekitiibwa eri culture eyo okubanga tatutteeyo buwanga bwabwe kubanga yandibadde agenda ng'ayambadde culture yaabwe kubanga nabo kyemmanyi balinayo dressing code yaabwe naye yayambalidde ddala eyankole okusobola okulaba nga abaweesa ekitiibwa oba oli awo kibagwanidde. Golowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV k'osinza oba ng'otuwuliriza gwe atannatweyunga kukirya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyunga ku mbaagala nnyo mweraba.